nga zigaba munnyu kati gomanyi population eri ku level nga betaaga omunnyu akasaketi akasiringi ebina akasaketi k'omunnyu kammeka oserukaga kabisatu kati oyogera katono akanini ngamba kano akatini akatoito akasookerako kabisatu akasookerako kabisatu kuba balina katipa kalamba nga omuntu agenda gaba kalulu naye bamuwa not even a kilo kakwota ka bitaano manyi nze sirya nnyo munnyo sobula yamanye ebyokufumba atubulidde ate sefumbire ennaku zino engeri gyendi nti namutaayo ningamule otegezeza ningamule naye nga omunnyu nga omuntu ali mu kulonda akalulu asobole okulya ku munnyu mwe mwali temanjiguli anti tekikirizibwa ffe baffe bakeera kubakwata bakole ebyo basige ekifaananyi nti kiri ekifaananyi kyemwalaba ekya Bobby nga ayanirizibwa ensi n'ensi nti si balonzi naye ne beerabira nti bantu oba ontegedde nti era basobola okufuuka baki kale tukkiriza baali bangi nnyo okukira ku bemulowooza era bajja kuba balonzi bwemuba kyemwagala okuwulira kubanga argument gye balina eringa egamba nti tis a fair ground tis an unfair ground gwomanyi ne bagaana mu kalulu okukola finishing bo ne beegazaanya ne bagaba omunyu ne bagaba sukaali ne bagaba ebitole ne babeera ne ballot paper ne candidate ne bakyusa mu bifo ebimu ne bakyusa obubonero. Olina kogambye nti kali tekaali kalulu bwali bunyaguluzi mwakitegeererawo nti bunyaguluzi nga temunabakeetabamu anti kakati gwe buli bwowulira akalulu by election egyetya wabaawo omuntu eyeesimbyewo n'afuna n'afa n'agwa eddalu n'alekulira n'afuna obuvune oba kkooti n'emugjayo amateeka galagira electoral commission nti mu nnaku 6 eteeketeeke by election kakati mu kuba nti nnaku 6 erina okuteekateeka by election okay kitegeeza nti it is not a process of abanyagulula, it is a process of the electoral commission and government. Nti nkola ey'amateeka yeragira nti mu nnaku 6 ekitundu ekyo kinaabanga n'abakikola ki n'abakikiikirira kati kiba kyabwewussa ffe abalwana okugoberera amateeka ate okweyawula ku mateeka agateekawo akalulu mu kiseera ekyo oba ontegedde so tekiba oli anyagulula kiringa gamba nti babbye essaati yange nti kati ngenda tambulanga bwereere kikola kati nga basanga nga ndi maka yange bagamba nti ki tyati saati bagitwala naye babadde saati bazitwala waiso tebaga batali kugamba waiso yagudde eddalu kubanga bansuubira nti ne baba babbye essaati nina okwambala ki essaati naye bwe mba nyambadde essaati eyo ngikuuma ntya. So that is the fundamental question gyoba olina okuwuliriza ennyo okay era kwe tuba nti we must be more organized, we must build more capacity, we must have more training and we must have command and control. Bibyo byetwetaaga era byetuliko era byetukoze kakati bw'ogenda ekisolo gye bakugambye nkugambye nti ekisooka tobeera bogged down by results ezo nkugambye mu kalulu akaggwa Kyagulanyi Robert Sentamu yafuna obuluka 7 mu district y'Ekisolo ku bululu nga mwenna bwe mumanyi kye babutyanga kyangeyo mu Western Uganda boxes baziwamba kubanga ate woyogera n'abantu abamu abava mu Greater Kigezi bakugamba nti ne polling stations ezimu mu Kabale mu Ntungamo yaziwangula Kyagulanyi kubanga nafuna testimony ya Ruzindana tulina testimony ya Ruzindana tulina testimony ya Ruzindana akakasa nti Kyagulanyi ayina ebitundu bangi naye nja kuwaako batono ate nagamba n'okugamba nti ayina we yakoleranga close range mu return of votes kakati ate ne mu byonna akalulu bakapimira ku average of 51%. Yes, 51. Yes, yebeera arithmetic yaako
ojewa Kyagulanyi boostinga first of all okubanga ye maestro owa Central and Eastern Uganda. Ye master wawa yakubawo average 80%. Kakati bwajja mu Western Uganda mu bubbi mu kunyigiriza kwabwe mu byonna najjawo 35%. It is not a bad mark okujja nga tewasoma political mathematics. Bwokuba East, the greatest population is Eastern Central Uganda. That is where you have a population 12 million and over about another 12 million. Yes. Eastern Uganda. Kakati bobango ina over 25 million. Kukalulu akaberamu about 35 million. Then noja nova about 40 million. Nga Goredo ina above 25 million. Nga ejira wamu nga cluster. Ontegedde bulungi kwa kati ndikukana akaliwo the arithmetic shading of the map, how each one scored out of the broad bus of ababalonda where do you put the red side and the yellow side and the blue side. Don't be confused by the parliamentary politics. So kogende ku score z'abakulembeze. Kyagulanyi ku kalulu kenyini bo bamwe million 3.5. Ontegedde kufunye bulungi bo abanyazi batuuka ne bagaa nti tubusaze tukoye tukoze kino tukoye tububbye tukoye tumuwe buno bwa China tukuwadde obwo emiliyoni 3 n'ekitundu naye nga ffenna tumanyi bwoddamu n'ogenda so bozi spreadinga zina effect nti atwala bw'oyingira mu Central oba giyite Buganda okuva e Galilaya paka Sese wonna nyanya myufu bwe ngamba Galilaya njogera eri ebbaale wonna ki nyanya paka Sese ampuliriza njogera Kalangala awo mba nsitrechinze okumalayo mwalo ku mwalo. Oyogera okusinzira ku ebi electoral commission oba okusinzira ku kibalo kyammwe? Ndi ku electoral commission gye nkumenyera mpuliriza kinkugamba nti Kyagulanyi tobanga naye kyovula bampuliriza mulina omukwatanga akatiko ekibiriiti kubanga nkulaze nti mu kuwangula kwe gwe bodda mu population census aba already obwa president yabuyina kubanga neeri bwe bakola byonna bye bakoze akunumba ne 20% 30% ate nga awamwajja n'aleeta 40% Kabale Kasese ajja ne 40%. Mbarara inawo nnyo buwagizi kyova olaba nti eri balemesa nnyo ye okubeerayo lwa nsonga nti bw'abeera eri tebaagala obubaka n'obuganzi bw'alina abantu mu bulabe kyova olaba bajja kujja bakulyetinga akalulu nga bakazeemu balwane bwezizingirire bali mashinale yabba ekayunga teyafa ekyusa bukyusa bukodyo mwenga mutudde tebakulimba kyenkugambye nti organization training building capacity mobilizing kikulu nnyo but most important command and control. Ekisolo kyaganye gwe bw'okirabanga nti osobola okukiraba kubanga nga bw'oyogera nti expectation y'omuntu yakuwangula era tuba tumulese mu kalulu alangirirwe naye teri yajja mu kalulu nga bw'ojja mu National Unity Platform osuubirwa okusibwa osuubirwa okuttibwa kasita ogenda ku frontline osuubirwa oku blackmailingibwa osuubirwa okuwambibwa osuubirwa okwavuwazibwa okubulwako kyokola okujolongwa n'okumanyirwa n'abatasaanidde kasita ogiyingirako kati kitegeeza n'abeesimbawo obutalangirirwa nakyo kisoboka kubanga nja kutandikira ku ampuliriza njagala nnyo mu akafaananyi akangwe nnyo nakwedde
kubanga bwe nali mbawogera nga mbagamba badman ng'abantu tebakitegeera nakwedde genda embaale kyali kyanjawulo ntegedde bulungi kakati kasitoba nga obironging ku national unity platform nga oyina akakwate mu ngeri yonna oyina okumanya nti oli mu lutalo era biri byonna bikugirako ng'ebikolwa ebikolebwa mu lutalo kubanga ebyo byebikolwa ebikolebwa mu any revolutionary struggle nga bikolebwa oyo abali mu ntebe as state. Waliwo akantu kokonyeko Waiswa kogambye nti akalulu kagenda okujja nguwa NRM bamutadde Kambuleera nguwa NUP ate bamuwadde basi nogamba nti byebyo General Museveni byakola akalulu kan electoral commission yakategeka lwaki ogamba nti General Museveni yabikole manti kakati tulina obuzibu towawulira kankunyumizeewo kano tugende Hoima mu kalulu ka Nyakato kati mbaka parliament era ne Hoima batuvuma komando yogera ku Nyakato komando ne Hoima tomanyi His Excellency Robert Kyagulanyi Center mwangamba nti gende Hoima ankole ekizibu ekitagambika ngamba nti bwoka wangula nina ekirabo kyo asindika weapon omanyi okuba nti bakusindise nga birimu okukomawo n'ebirabo asindika weapon bali banzise Kyagulanyi yali anzisiza olindisa musaddayiwe ngenze ne bajjo mbayise bene mbozi njunyumye tuuse netuse protocol bajja kunkwata jireke kuba wakala eno ye aya y'essaawa eno ng'ekutuusibwako Fresh Mind International abakakasibwa Ministry ya Gender, Labour and Social Development okufunira bannayuganda emirimu emitala w'amayanja mu mawanga nga Dubai, Abu Dhabi ne Qatar. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Eyo yebadde aya y'essaawa eno ng'ekutuusibwako Fresh Mind International abakakasibwa Ministry ya Gender, Labour and Social Development okufunira bannayuganda emirimu emitala w'amayanja bakubireko ku 0704 23 16 65 bajiyita Pale FM batusongamu emundu nga bakuba amasasi abitekisoyo ati kasajja katonera akawulire embuzi era naye tuyita mbingi naye kalangwa ono wekayunga zigenda okwera saa 11 nga ngafuna nti yali mu kunyaga akalulu sembera nkufune bulungi kwezo zigenda okwera 11 z'okumakya nga investigation zange zindaga nti yakayingidde sigino naye olwo FDC candidate waabwe bamutunda ku ssaawa za kumakya subuhi mapema avaamu kalulu Nyakata ali mu kalulu w'amaanyi nnyo FDC bamutunda batyawo kati akalulu ako kalimu embiranye kubanga twatekinga over management yako mu mobilization and campaign kubanga nze nali directed okugenda okukomandialinga akalulu ako weapon kati bwembanga tutuuse eri tukoze byonna bye tukoze ne tiimu Sauda Jenonusifa baani nga mbeerera ddala namala omwezi mulambe Hoima byalo byonna nabifefete nakayiso wa naye era nafunamu n'obutakkaanya n'oyo power Patrick Boy nga ndaba nzanya NRM president azesuubiri ya Uganda atandise okuzanya obukodyo ali eri alinga ayina gwayogera naye amuwa ebiragiro twali tubifuba bitubugumidde ku stage Patrick Boy fuba byali bitubugumidde ku stage ngoyagala kuzijjayo kutidde sagala dite kutidde kakati akalulu ako kansomesa ebintu bingi nnyo abaali bonna tebagala kabeeramu nga tugenda kakuba bonna bakeera kubanga baali bonna batumiddwa kuva mu kibuga nga bakatunze subuhi mapema Nyakato mumubuuzanga. Kade munkafune bulungi ako. Abaali tebakawagira kubaawo
baleta register baleta kadi nga zesoloti naye nga bazireseho ima FDC eyo yali birabira mukalukanya kati cause she was an already product era bwe bamala n'akomawo najja mu kibuga ekitono yawangula nakati manyi nti wamaanya ajja koma mu parliament because of mobilization kati gwe toyinza kukuba mobilization ng'ofunye opportunity babadde tebakukkiriza kakati tetuyinza kuba bajjega kutuuka awo kati nkulaze nti kati amaanyi ge tulina e Bunyolo it is because omwagala w'abangi yagendayo nayimirira ne Nyakato Asinansi eyali abantu gwe bawanzeko eddusu naye ng'alemesebwa ensonga nnyingi entakira ebbanga lyonna. Obadde olina kyonzigirayo Waiswa waliwo enkubuliza nti ogamba nti ebifaananyi ebyajja birala naye ate bikolebwa General Museveni nga bakole egindi anti nkulaga nti naye mwaka akalulu ya General Museveni ng'asindise Bakalangwa batugamba agamba byabakama nti wansaba omulimu ng'oli katebe kati nagukuwa gugu ani agamba General Museveni wansaba omulimu nagukuwa agamba byabakama kati omanye ekyokukola kyekiri kyeyayogera ekayunga tinwebazina batya nze nkola ki zesalawo oba bali tebazinye nze njaga abazinyi ontegedde bulungi kakati participation yaffe eyakalulu is part of first of all akalulu kali legitimate kati oli akabba akazanyiramu akanyagulula gwe tusalire empenda buli lunaku butya bwe tumutemako gwe omukono ate tumugirewo ddala kuba ekizibu tukimanyi because akakiiko k'ebyokulonda bakayita independent electoral commission kali independent gwe bagamba nti kali independent okkiriza oba ntegeera kyemunyonyola so ekisolo ffe twagala kwebaza candidate waffe eyatuwa platform ensonga ne tuzitaanya ne twebaza n'abantu b'ekisolo abatwaniriza mu bungi kuba waliwo yagendayo ye ne batabeerayo ekyobola bagamba mbu ye yali amanyi kati abalonzi alina gy'abatereka oba aleeta baleete mu baasi kuva mu district ndala n'agamba beebaawo kuba ffe abaawo twabayina naye akkiriza twabayina yemboozi gy'ateekawo eri okunafuya lwaki taddeyo nagamba nti mukali namuwaayo kasanvu kubanga mukalulu akawedde byabakama akugamba Kyagulanyi afunawo bulu kasanvu kati toyinza kuleeta mboozi ya Lwenda nga tewalinyumya kasanvu ampuliriza bino just nkuwa simple kunnyonnyoka kutono okwoyo abayagala akole ki annyonnyoke nti Bobby tali kisolo kati bali ku maxi ku muntu eyakutte ekyokusatu ng'abakandidenti bali 8 twava ddi nga namba 1 namba 2 ne namba 3 tebabawa kitiibwa kakubere mu kusoma takutte ekyokusatu tate mumulengeza performance y'essomero webeera batunulira namba 1 tyani akutte newe guba mupiira playoff bagamba nti namba 1 namba 2 naye eryo ne guligo twayitanga losers match ogw'abakyala wandabye otya etiimu namba 4 ne namba 3 zijja ne zeekubamu ezaabwe ogusooka okubugumya abantu nga tetunagenda mu finaali no mu masaza bwe bakola Kyaddondo teyazanya gwagundi gw'abakyala wankoze otya Kyaddondo naye yazanya naye nga nabo babaawo ku mukolo guli ogwa fayino babanga abazanya nabo babaawo ennaku zino bagenda babidibya kubanga lwaki olwana okukwata ekyokusatu naye nga ekikwewuunyisa kwe kulaba nti boogera nnyo ku wookusatu okusinga bana babiri kubanga NUP naye tebagenda kugamba nti Museveni baamujeemera ekyokubiri tribal card eri wali obusosoze mu madiini naye n'omuntu eyakulembera candidate eyawangula ye yawangula Museveni Philemon Mateke yawangula Museveni mu 8 muyo constituency owa UPM wa Museveni yafunawo obululu bumeka yafuna obululu 200 njogera ku Greater Kigezi kakati oyo atakeera atya ku makya n'ajja n'ayogera ebyobululu ng'olwaliro Museveni abadde agamba nti awo kujana ng'ate eri kujana si ye yazze
kubanga Museveni abadde agamba nti awe NRM 100% ebbanga lyonna ku ijana eyazeewo NRM kati bakusiriwaza ate bagamba nti independent naye abaddemu NRM. No, owammwe mwamuwadde akabonero akabaasi owammwe era gwe mwakubira kakuyege kati bamuvuddeko bali ku mulala. bambagamba nti akubaka bateganga kakodi bayiseewo omukubaabwe ababe kati baba bateekawo n'akakodi okokwegaana ekyabwe ekituufu kati akataaka omanya nti bayidde nti baleeta babiri awo ku kisaawe ky'okuleeta omubo baleeta babiri era ne bajja nga tuleeta bameka babiri. Lwaki oli national chairman nti yamunoonyeza kalulu bwe yamusinkana yamugamba aveemu n'ajeemera naye ye gwe bajeemera kati ate akuba ekifuba nti neyazze wange kwe yajeema independent kwa mu constitution mwe kiri nti yabeera independent. Ekyokubiri Philemon Mateke mu gavumenti eri eya UPC zaani paka ne mweno yakolamu ate nga ye yali era taata w'omugenzi abadde alina amaanyi mangi nnyo agasalawo kyova olaba nti gwe yawanzeko eddusu nga waliwo sympathy card ey'okuba nti yafiira omwana kyabadde kyangu nnyo abantu okulaba waali bamugoba ne mu lukiiko bamugana n'okwogera mu lukuŋŋaana lwa NRA Mateke kati ezo dynamics zokka zishiftinga akalulu. nina kyenjagala onzigireyo Waiswa mulimu abagamba nti akalulu ko bakabawa nga mwaba NUP naye akalulu kabalemye okukuuma emboozi y'abakabba enaakoma ddi anti emboozi y'abakabba yakujjako akabba ate kikyogamba mbu enaakoma ddi mumulinde ffe tumumaamuleko kuba ku bituliko tetuddamu na kukibuuza kayongo emboozi y'okabba yakulekezaawo akola ki kubanga we have identified we have diagnosed the problem. Omusawo asooka kunoonya kikuluma bw'otuuka nagamba nti do you feel the neck, do you feel the eyes, is the stomach hurting, how is it hurting, is it fast running stomach, no stomach, what are you musawo ate abuzaani mulwadde then natandika okumanya nti okay ono tutandike kola zino tests kati ezo zonna twayitawo ku Uganda twamukebera ebyenda twamukebera omutwe twamukebera amagulu ne tuzuula nti yenna mulwadde olw'omutwe tibwabulwa kati gwe tuliko ne banne ebintu byonna munnange totunuulira akalulu kokka look at the presidency kubanga ampuliriza agenda kugenda bagenda kuteekamu embeera erwana ne realities oba against ebyaddala bye tulina okutunuulira nti gwogenda kujja ofokasinga ng'ogamba national unity platform nti tugiwaki tubawa akalulu naye ffe era bemuwa akalulu era ensonga zetwogerako ze zitukwatira wamu ffenna ontegedde oli abba eddagala erina okuba mu ddwaliro gwe twogerako n'otuwa akalulu era yabba n'akalulu ntegerekese oli abba eddagala ly'omu ddwaliro oli aganye okuteekawo embeera ng'ali mu gavumenti ey'okulaba nti abantu ssente za kansa zibaweebwa abasawo bayambibwa basasulwa ssente zaabwe abasomye obusawo baweebwa ensako ez'okutraininga bafukire eddala abasawo kuba boolina tebamala okuzimba amalwaliro agali modern okusinziira ku bizibu by'ensi eno nga bwe bitambudde oyo alemeddwa okukola ebyo ng'anyagulula na mukyala we n'abaana be n'abaŋŋanda nabako n'abamikwano y'omu era yagootaanyiza n'akalulu kubanga akalulu kabeera a legitimate process yengeri yokka mu nsi gye baateekawo erina okukyusa gavumenti kakati nga bwe badobonkanya akalulu nga bwe badobonkanyiza ebyokusoma nga bwe badobonkanyiza ebyamalwaliro ebyobujjanjabi nga bwe badobonkanyiza ebya security ebyokwerinda nga bwe badobonkanyiza eggwanga ne liba messed up ebyentambula transportation ebyobulimi ababidobonkanyiza era be badobonkanya n'ebyokulonda so ekizibu lwaki tukkatiza ne tugamba nti gwe munnayuganda situkiramu ku kinene ekyokugjawo oyo agenze ng'amenyaamenya ebintu bino nga bwenzize mbikugamba mpuliriza kakati to isolating akalulu tunuulira parliament nti parliament ya Uganda olwaleero
ebintu by'abantu bye bagituma yo eyisa birala, eyisa bya muntu. Ontegedde bulungi. Olwaleero tunuulira presidency, tunuulira expenditure, tunuulira obwetaavu bw'abantu n'entambuza ya gavumenti, ababanyaga gavumenti engeri gye bagitambuzaamu. Kakati ng'oli mu revolutionary politics tosobola kurunninga away from the truth. What is the truth? Diagnosis, nti mulina okujjawo oyo akulembedde, naye platforms ziba zanjawulo. Ekyokubiri, tewaliyo kintu kiwa bantu momentum kye benyigiramu nationally nga Kalulu. Tewali activity mu bungi bw'abantu mu Uganda gye benyigiramu bonna nga Kalulu. Kakati gwe alwana okujjawo nakyemalira kiba kyabwewusa bw'oba olina legal political platform okumobilizing abantu ku kye basinga okwagala, okuba buildinga momentum okusobola okukola kye bayinza okukola. Ekyakwasa Banubian nga 3 November kwe kulemesa command and control eyali eyinza okubeerawo mu Kalulu ng'abantu abo bonna bali bweru, killing the momentum of the revolution. Yensonga lwaki babakwata okunafuya ezandibadde last minute tactic ne leadership. Kyova olaba nti inasaako tiimu ya president yonna bagikwata, n'agamba nti nze nazuukuka ensonga lwaki syaliko yatero, nazuukuka ku makya nga amasimu gange gonna bagaggyeko, networks zonna. Yatero nogivaako kubanga nalaba nti nayo it was aiding and abetting criminality. Ebyegaseemu yagibagijjako essimu nga so akuba kazi gyetandikiraawo. Tangaza ebirooto bya famire yo ne Star Times Solar. Solar negirako amataala ag'obwereere, TV geriko Star Times kabakusasulidde emyaka 2 byonna ku $5 buli mwezi. Kyalira ettabi lya Star Times oba erya Centenary Bank lyonna okwewandiisa okufuna Star Times Solar. Solar negirako eryandalika garanti ya myaka 2 ng'era esoboka eri buli omu n'ensasula yaayo nyangu ddala. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 2 noti 1 7 7 6